bingi bitambula asoko lukubira mu tochi abasajja siba mativu na criticism ya Sendi ne munne nga bwokola nabo endongo nga bagikuba munye ebituli eno bagikuba munye ebituli omanyi nayimbako omusajja gwe bayita witwiti ya producing oluyimba lwange lwasookera ddala mu Monster Studio kati nawulira oluyimba lwange lufule ngamba Jacob sijja dduta era teri muntu amanyi nti onyimba kojja konzi n'abantu abatono kati omuntu yali aligimbyeko nebimulema talina kyaŋŋamba nze siyimba era nsobola okutegera nti oluyimba lubi niwe baali okedde kumakyo n'orecording oluyimba n'oluta ku mpewo n'ogenda okufuuka star ku luyimba lu tolina kyoŋŋamba. Sendi alayimbye Sendi yayimbako nekigaana yayimbako Sendi yayimbako yalina ne gundi yalina manager w'ekibiina ekimu nkirabidde erinnya lyakyo olijja kenizi muyimbi okojja kasuku yatayimbangako enyimba zaabwe ziriwa bwe ziri gogolinga bazimanyi abantu abalakadde so awe basinzira okukuba mu ebituli mu nyimba z'abalala basobola okusinza because ba critique nako zibafuka ba critique ate critique ye muntu criticize nga buli embeera nange ndi critique or even if ndi meya webu na mwaya nete kinjja ko title yange yanfula meya webu na mwaya bingi byasituse era nakatamba kama bya kaidi kenza akakadde nakone kajiroko ubanyuma lw'omusajja okuvaayo n'agamba nti oluyimba lwa Nalumansi olwa Bobby Wine si lulungi production si nnungi omanyi music on alifane nti go choroza ntino si kirungi ate omula ajja kisiima kyakiringa Eddie Kenzo yakuba no sitalo saga chimba baki oba akibichi byayimbye esi nekikiriza nekimufula international kati Nalumansi wobanga oli owuliza nnyo music olimba ojja duga olimba si lulungi naye omuntu ayagala Bobby Wine awuliza music wa Bobby Wine awuliza okuva kaguma ka lubendera zaako akola naye ajegama Bobby Wine nze kulanga olimba lulungi because wotunya Bobby Wine okuva kagoma kandu bendera no Nalumansi akolaga nti ye muyimbi akyasinza okubeera versatile akola versatile akyuka buli dakiika so Nalumansi kayimba kalungi akanga mu matuga abantu abamu tekabadde kalungi nenze kulanga kabadde kalungi because mumanyi kyasobola okukola awakoma si wakoma kati Bobby Wine yamuku bayimbi bogamba nti asokola oluyimba nagala oluyimba ndutadde for the sake of njagala promoting kino for the sake of njagala kole kino okitegera kati be bantu abali machuwa akolo agenda na luwandika lyrics z'oluyimba nenga ayina jalusindika oyeza nga lusindika mba critique either nga lusindika mba politician ye Bobby Wine amagezi mangi ge bakuyigirako Bobby Wine mu interview ye yacyankalanye gwanga lyonna yagamba tachali mu level za Chameleon ne Bebeko tachali mu level zabo ebyaddala it is 100% tachali mu level zabo omanyi kati sawa zino wotogera kuba we are speaking music even if you are speaking music gendo tune YouTube limbala Bobby Wine na views maker no na views maker omuntu ekaka mu music asinge sawa zino mu bayimbi Eddie Kenzo David Utalo Shiba Kalungi mu bayimbi atabaleta n'abantu va mu parapasiba nabe kubabe abeeragalaga naye abayimbi abaleta abantu 12 13 ngoli kushuwa na omutimbo omu ojafuna abantu 13 Shiba Kalungi David Utalo Eddie Kenzo abasigadde oyina bapanga bupanzi no bapanga ya oyina kutetenga okufuna vibe y'abantu abangi kati wabanga aganta kyali mu leegi yabwe nange muwaga because oyesawo no akwata kifo kyakusatu mu balobozi agakyasinza amaanyi mu Uganda kyakusatu asoka President Museveni adda okabaka muwenda mutebi okusatu Bobby Wine that is another line yes even if omanyi omubiri n'omwoyo bitambulira wamu omuyimbi gwayita Bobby Wine ne president wange owanupu gwenzikirizamu Kyagulanyi Sentamu bona bayambala mubiri gumu ne skeleton yemu kati byonna ekyo kino wabanga aze mu luyimba naka it can make you to be a superstar yes so aba nze kulange ma niko muteka kwa Uganda no gamba at least these guys they are in the league osobola gamba nti mutadde kono omanyi botuna reality ebyaddala Eddie Kenzo internationally yatunda Uganda Bobby Wine politically international yatunda Uganda kati omuntu ekagoyinza okuteeka ku Bobby Wine Eddie Kenzo kusobola okuteeka yes because bayina ebintu byafanaganya internationally oli atunda music internationally oli atunda political ostegeera kati politically womugatta ne music level zibandala nnyo so omuntu ayinza omugereraganyako
Eddie Kenzo. I saw some comments ngebyo byonna bitambudde. Abaana ne bagamba I'm a fan of Nope, I'm a fan of Bobby Wine, I'm a fan of buli kimu Bobby Wine kyakola. Nebikwataganye ne music Chameleone mu mulabe. Chameleone is the greatest. Chameleone is the greatest. We're talking about icon. But East Africa is the greatest. Naye sawa zino taina that katado batekali ku ye. Nti wada ali the greatest. Diamond Platinum amusinga. Wada ali the greatest. Eddie Kenzo amusinga right now. But ekijako kiri nti yakolera industry ya Uganda. Bemba icon between mu East Africa ba living icons between. Era ye omu kubayimbi zinompa ekikapu kya sente milioni 10 za dola. Aso kuza sente mangu ye Chameleone. Mbayimbi bona mu East Africa ye Chameleone. Omimbi anzo mudire okubiri ye Diamond Platinum oba amunaiza. Respect kubye bakola ne abamu tebakyaliko. Yes, tebakyaliko. But they deserve respect. Chameleone are deserving respect. Bobby Wine are deserving respect. Bebe Cool are deserving respect. Ndwakuma mulimu abagano kula. Bagano banji. Bagano kola jamu sanga ku freedom sting alwana. Nzadda waawo. Katuba tukutaminga nga living icon waffe. Ate gwe nokera ku machino bagamba ntino. Ojja kulwana ne ba Beatles gwaddawo. Ojja kulwana ne ba Grenade Official nte gwaddawo. Ojja kulwana ne ba Kalo Nantongo gwaddawo. Respect obo gyonoonye. Jacob ekyo ne kintwala ku kibuuzo kiri nti Gravity ogamba teyali mutuufu mu nsonga ze big 3 okubanga tebakyaliwo. Yeah, big 3 tebakyaliwo. Tebakyaliwo. We bali mu images but tebakyaliwo musically. Anejera ba big 3 abo tosakira macha kibajjako nti no abanga ayina oluyimba teetaaga kuba na luyimba because legacy ye emweyogerera. Kati obuziba big 3 mulimu abamu abaganya okula. Mulimu abamu abagana okutegeka obukadde bwabwe. Bogana okutegeka obukadde bwo bwe bukuyiganya wekka. Kiva ojja kusanga abantu abamu nga bazeeyi nga bakutisayizinga music. Ninga bazeeyi osanga abamu nga bazeeyi naye nga bayimba emitwe bitategerekeka. Okitegeera nga bayimba ennyimba ezandibadde ziyimbibwa Grenade Official ekitaliiyo. Beera legend, beera icon kiveemu kuba oluyimba lumu mu myaka ebiri living ayo by example zonda emirundi emeka. Oyinza okundaba nze kiba kizibu. Kiba kitegeeza nti nange nkuze. Mwe mulina okweyagalira mu bitwakola. Nezijja kugenda amanca kugamba nti no nzaaliwo tekisoboka. Otukekisa Katonda nakussa n'aleeta omulala. Jacob, you are also analyst, you are big media personality, abantu bangi gwe basinga olabirako. Eddie Sendi ne munne bye bakola bye bituufu. Kuba abayimba abamu they are not happy nti music kwe baliira ne at the end of it all omusajja ajja n'agamba oyo music mufu. Nsigo kijja abasiga mu audience. Muganda wange atali happy akwate bukwasi CDs azimenye ave mu music. Internationally people do criticize music. Internationally wa critique inizo ogimanyi basi babavuma abayimbi abanene abalina ne sente z'amaanyi. Osegera kato yaganja criticize ola ne Museveni mamukuba mu katuni. Who are you? Omusajja nakera kumacha nakwata katuni nakuba president 01 wa Uganda namukuba mu katuni. Nina amuleka nabeerawo. Osegera kiba kitegeeza nti omulimu gw'olimu togumanyi kubanga buli mulimu gulimu ba critique. Obusobozi bulimu ba critique okusobola emotoka kulimu buli kimu kirimu criticism. Kiri nti go passive insult criticism. Criticism ezo baga nti oli wambwa dada oli wambwa kasogenda kubigambya nti oli wambwa. That's why nze ntwala njo lwakwanga mulimu abantu nze bentwala nga nti I respect them because ba criticize teri muntu asinze ku criticize wanga Chameleone Bebe Cool ne Bobby Wine. But wale balenga baganda ba critique because bamanyi business etambulira mba critique. Once you be criticized chobantu tuina nekibozi kibayi okuva mu America ekigamba abaluminati nenga oli yakera ku machina ya concept ina gando manyi kachiyewe nti oliyimba lwange ndukwase ba critique because naturally omuyimbi omutufu ino kwera ne DJ unokwera ne ba media personality nga babo abaso kera vamo ebyo obviously oyino kwera n'abantu aba media bakwanirira okule nabo chovola bantu yebesera biri CBS we yavaho bandi natandika okufa ne CBS we yaliwo nga bamisa chebetaka kujja mu radio zino zidembe radio ndala nga bamanyi radio ya bujajja weri atenge kuba music waabwe newe yavaka okumpeo ne batagala we batagala ne music waabwe nagwa ne badda mu chere we bayisi kibyo kudda mu chere but ekibuzo kiri nti yo legacy ogikoledde ki
ogikoledde kinga gwe ogamba nti no yes twakulabanga ng'oyimba okoze nnyo industry ogikoledde ki abasajja betulugwerako baddamu partner balina record label ezirimu abayimbi be balyako badon jazz balina criticism is okay. It is okay. It's okay. It is okay. Naye is it okay to dictate? But kuba mulimu criticism eri okay nemba criticism etali okay bokera kumacha criticism nojiteka mu mawanga nojiteka mu madini that is not okay nebera mu nokulagira nti singa kibadde kisoboka Bobi Wine nagoba Dan Magic it's okay that is okay kanchi kudiremu criticism taina kuingira mawanga taina kuingira madini criticism taina kuingira mbana kaso kwata element says satu noziteka mu criticism wo then kiba kigezo li fake criticism oli critical ali fake kuba critique yena ayino kuwa ebyobuwanga respect oyino kuwa dini respect oyino kuwa abana respect chovolanze mu byafaayo byange sogera nko mwana mukuba nti wadde mwana muyimbi simanyi baani abo sogera nko mwana mukuba namuyisa mukama kange oba mwana muyimbi muteka mu mbozi oba mukyala wa muyimbi muteka mu mbozi ezabayimbi I don't because I believe that criticizing it's okay but you always ngo omuntu okusigaza kale akawo omuntu ganti no yes ngenda kwogera about music ona awulizibwa amawanga gonna awuliza abantu beddini bonna ekyo bolina okusoka okumanya nga tumaliriza wala omusajja n'omuzeeyi yavuddeyo omuzeeyi that is fresh daddy yavuddeyo n'awanika n'agamba yatwala lugogo eyo parapase agenda tukolera ayo parapase nabula bula lya byakola no bula lya mawulire kate bula lya mawulire weribula kati mbamba bajoka abali mawulire abayiya stories of making sure that programs abizitambula nafe twabikulanga edda naye mulimu abantu botalina kera kumacha kusako nnyo mwoyo kati fresh daddy emyaka jani mujja ntondo ekisokerera ekyokubiri nti si muyimbi agegenya bugegenye ekyokusatu nti byayogera tabinako idea okitegeera ayogera bwogezi for the sake of kufuna bagobereze for the sake of kyona kyekiri nenze kyemanyi ali asaga mbusaza whoever is driving him yamutomeza dda tosobola kudira mwana wo ng'ayimba notandika okugulabingira soda ku mwana wo kyakisiru tekiriyo you understand okay obugambo obusemba especially to those people abadde batakinga basendi timuve ku music w'abasajja those people batakinga sendi ne Jenkins nzikiriza mu kino senga sendi addira oba Jenkins natekamu amawanga simukiririzamu wabayogera music mukiririzamu because okutisizinga music kiri normal kiri global critic yaleeta okuba nti music atereera omuntu osobola kutegera mistake yo bakritiki basobola okugamba notereza mistake yo as a person musically so nze ngamba abantu kikimu wajene story badde tambula ya Spice Diana ne Nope nga bamuvuma kugenda okuyimba wakyagera kuyimbira muhozi bana Uganda katune mu kamera muno bana Uganda kamba buliemu kintu kimu nti omuyimbi yenna ali ku stage omuntu wamuyita mupangisa baba mpangisiza kuyimba omulimu gwe kugenda kusanyusa either wa opposition oba si wa opposition azongaza bamwadde amaja nekiruma nnyo okulaba omunayuganda agezako kweyimusa omuwala gwe bayita Spice Diana ayina abantu ng'amakumi nga ebikumi bisatu ebimudipendingirako ng'esente wazijja ku stage azitwala mu baana bakateyamba abalema ng'azitwala mu baana bakigala abazibe abaana b'abantu bebasuulawo gokera ku makino ogamba nti no Spice Diana yalidde mu bannayuganda lukwe basi kitegeera olukwe kyeki eyalulidemu atya guli mulimu gwe tetuli mu byabufuzi ebyobufuzi byaggwa tulinde 26 wakikola n'agenda ayimbira omusajja oyo ku campaign ngamba tuliddemu olukwe naye essaawa zino Spice Diana akola ekintu for the sake of nti apromotinga brand ye kubanga brand ye eryamujjukira essaawa zino balya mu kuyimba kola back tunes ne YouTube bibalyako abayimbi kati omujjako okuyimba agenda kulyawa tulina okwawulamu bino ebintu okuyimba okwa business n'okuyimba okwa campaign ebintu ebyo ndalo byanjawulo so bakabange obusembayo nsaba na Uganda mukiriza amazima kyetwagala tujja kifuna naye tojja kera omwacha kifuna ng'atomala kuba na Uganda banne emirembe
abali innocent goba owulya ntoto siima kigenda mu maaso ensiko tukyalina nnyingi nnyo eziri mu Uganda agenda alime anedda akono nga Museveni kyeyakola akwate emmundu gobeera n'emmundu nga 4 oyingira ensiko tumuggyeko kisoboka kisoboka oba si ekyokugira ng'ajja oti wegenda mu luguudo leero tukuggyako ne leka abantu banoonye ssente kubanga opportunity weeri kunoonya ssente kati abo nze omuntu atali mu Uganda talina kyaŋŋamba tuli mu Uganda bano ffe tumanye ennaku yaffe gwe senga obadde osooka kavalinga Spice Dana leero kyakoze nolaba abaana abali awo wansi abatasobola abatalina bamaama baabwe ne batata nenga baazaalibwa kati abaana abo anayagala obbayamba si bannayuganda abaana abo kyewagala okuŋŋa nti ebyobufuzi by'abantu balamu bokka bokka omwana ajja eri ssente n'azireeta ziyambe ekintu kirakozi gy'ali mu kukola kati oyagala ssente azigyewa otegera mmwe kanyini abopposition temusobola muwa ssente otegera kati aba gavumenti babanyise bamuwe ssente mumuleka azirye azilonga azizza muntu wa wansi omunayuganda kisingerera okuba ekikulu naye ekiruma nnyo aba opposition tebagaba ssente otegera kati ate bano abali mu gavumenti balina ku ssente bebazita ate bano opposition bakunyiigira kati naye obuza ogenda kulyawa oba ogenda kulyawa ate nekyewunza nabo balya naye ate banyigiriza ate bano bamufuna mpola abalya ku stage okulya obutalya that is bad nabo balya indirect eyo secretly muganda wange NNC nze okuva nayingira ebyobufuzi nategeera ebyobufuzi bya kisiru ate ebyobufuzi bimu ku bintu ebikyasinzidde okubeera bantu ba hypocrite ate n'abantu bano abalonda bambi nabo balina ennaku nyingi kuba tebalina kyebamanyi yabeera ne laavu y'ekintu kye mu mutima naye ng'ate bantu bawerekerezaako bo nga bo bawerekezaako tebalina mutima ogwo gugye gwayina you understand respect